Nakola ki? Naye kumawuna jana Nakuba. Simon Rubwamo w'emyaka 37 avudde mu mbeera n'atematema mukazi we Rosemary Katushabe w'emyaka 27 ebiso ebimujje mu budde. Kigambibwa nti obwenzi bwe buvuddeko kalunsambulira ng'ono aludde nga yowerera mukyala we nga bwajja okumumiza omusu. Yamutemye temeko n'omutwe n'agumalawo naye nga tatulawo omwami ono tatulaba ng'omusajja omuntu mulamu naye twewunziza ku kikolwa kyakoze mukazi we kuba teyasigaza mutwe. Tiye musi w'abantu era ata mukazi w'omukulu n'alabula ono omuto abaddewo ku bintu byakola naye ajja mutta. Kyokka ono bw'amaze okukola ettemu lino ne yeetwala ku poliisi y'ekyabadaza n'abategeeza nga bwase mukazi we. Nagamba nzise mukazi wange naye saagadde ku mutta aliwo abasajja babiri babadde n'emmundu be baŋŋambye nti tuze kutta mukazi wo naye gwe wennyini mwetti nange ne nkwata ekiso nange ne mmutemaatema naye nkwegayiridde gendayo osi omusange ali kukuba osayidi eno kukuba erigenda ku kolas. Kigambibwa nti bano bafunyemu obutakkanya ekiro mu matumbi budde omusajja kwe kukwata ejjambiya n'atema mukazi we omukono. Omukazi yafulumya enju nga bw'alajja na bamuyambe kyokka bbe yabadde amugoba yamufundiriza mu kakubo kwe kumutemaatema ebiso ku mutwe. Abatuuze abamu beewunyiza omusajja ono ekikolwa kyakoze nga bagamba nti wadde wabaddewo obutakkanya naye babadde baagalana. Bantu alaganga atamuteme nga bamukwano nnyo bebeera ku lusegere banoga emmwanyi awo ng'oyinza gamba nti asobola omutema. Abadde muntu mulamu ng'ayogera mpola nga tomusuubirizamu kuba na mutima mutema. Poliisi ezze n'eggyawo omulambo gwe n'egutwala n'etwala n'omusajja ono ku kitebe kya poliisi ekibibi mu bukuumi obw'amaanyi olw'abantu ababadde abanyiivu eby'ensusso. Mu buufu bwe bumu abatuuze ku kyalo Bulanga mu disitulikiti y'Eruuka baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'okusanga omuntu eyattibwa n'asuulibwa mu bikajjo. Butimu nange yambuuza ati oti muntu namukoba nti oyo muntu kuba nange yankoba ati mukole tugolole tujje tukobere mukama waife titwagaine omuntu ng'ali muki mu bikaado nga bamusula omwo nga muyite. Ono azuuliddwa abavubuka ababadde bagenza okulima mu bikajjo era nga kiraga nti ono yattibwa emabegako. Era nga abansi w'ebbanga lya myezi nga 6 n'okweyongerayo oba oliawo. Bamusanze n'akasimu ke beeyambisizza okuzuula ab'enganda ze. Ono yali ayitibwa Shafiki Kapaata. Atubuzeeko okumala emyezi nga 3. Aye embula yali nti mbu yali yavuga motoka yagibandisa yafuna accident iye alimuka yabula motoka yagireka okale kunkomera tugire okutuuka eno nga tukoba nti bamuyita. Poliisi ezze n'eggyawo ebisigalira bye n'ebitwala. Kiteeberezebwa nti bakozi banne be yali akola nabo mu takisi bandibanga balina akakwate ku kufa kwe. Poliisi ekutte abavubuka babiri be yali akola nabo mu takisi bagiyambeko mu kunoonyereza.